Natongo nti yansumula n'omukono gwe nali nkwese n'ogukwekula naye bannange wakuba nnyimba tuba tukyali awo nti fasiti booni tuba bannange omukazi alina ennyimba Sophie Natongo so omukwano gwange gwatwaliwo kwoga omulembe gwe yaliwo ng'onyumirwa all these ezo ennyimba za Sophie Natongo ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera ku Serena Hotel ennaku z'omwezi nga 5 May gwe mwezi okola kutya okujja tugenda kubeera ku Serena Hotel mukwano gwange kiki weebulankanya lwaki weebuzaabuza ng'omuyimbi w'eggwanga omukyala omulungi ow'amaaso alina ennyimba empitirivu album ne album bannange nze mbagamba ekindeke ki anyway nga 5 twesangeyo nga 5 May wa Sophie Natongo ku Serena Hotel tusooke tweyagale atange emitwalo 15 joka wegiti sorry ennaku z'omwezi nga 2 this Friday leero Tuesday Wednesday wevaako Thursday naku Labour's Day werugwako then ku Friday nga takava mu Labour's Day Friday emitwalo 15 Serena Hotel ennaku z'omwezi nga 2 this week Sophie Natongo owaffe omuyimbi w'eggwanga nabagamba tusupporting abayimbi b'e Uganda we tutaba supporting tuba tuli ku byaffe mukitegeera ennyimba empya ziina enkadde aziina yaleese abayimbi bangi surprise artists n'aba artists ababe mukula mukya bemumanyine nga tubeere ennaku z'omwezi nga 2 omukyala atubeere nga atukola ki atuwa ennyimba nengera obudde butambudde eddakiika ziri 6 ezakaita ku ssaawa 9 nedda nti nsomye mu Luganda eddakiika ziri 6 ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya mukwano gwange kuba akatonyeredde ebweru era kaweza si kalungi so onaona woolifuna kajaketi kaskaavu kajampa kyonna kyonna ky'olina osobola okuba nga okyeteekako olina kubeere nga lukutambulira bulungi naye nga buno obudde ke kaseera kaffe essaawa tukuwe olugambo kyetuyita omugambo neera nga ndina abikulira mu lugambo nze munange sikulira lugambo era sikutegeera bulungi nnyo naye nga ndine alukulira olugambo eva smart mulenzi muto akataayi kabanga kekoyo soti eyo bannange akagatto bannange nde simanyi nakumanya idonnokudono naye essaawa yonna nakuba mubakuba bati mu maaso bwe pyo mugambe waliwo yambuuzani seeguye ennaku ne wa smartness ng'agenda mu parliamenti agendawo ekituufu kyo simanyi president oba agenda mu parliamenti agenda kuba abeebuulirira owekitiibwa president of Lugambo you are most welcome babuuzeko abantu baffe I know omanyi omuntu agenda n'akuwaana n'osirika n'ogaa kati mutandikirewa naye nga lwaki ompaana nnyo ekibuuzo kiddemu omwaka guno ogenda mu parliamenti abantu basobeddwa dde ennyambala sobola byabufuzi sobola kulimba kubanga nzitaba kulimba kwereere olinayogera kino kati Bikira Maria nga ndaba nze ntandika Bikira Maria kibuddeko okitegedde ate nga tugenda nakufuna paapa mupya kituufu ekyo nga 7 conclave lwetandika olwo lwekiiko olulonda bakalina lyali 13 okitegedde nkitegedde kale mwasuze muti abatulaba tutandikirewa like nze ntandikirewa kuba gobaddewo nze era mbaddewo naye nga mbajja kusajja sitibivulu betulinawo katuvudde mu biva tusandikire wa Pastor Kayanja kubanga tukyali mu kuzika kwa papa twakavaayo kati omanyi yansobedde kubanga yalina bwe yannyonnyodde ng'olaba nti naye bankinyonnyole ntya Pastor Kayanja ono Robert wa Miracle Center nze naga njagala nnyo abantu nga nga bwolaba ayogerera bulungi eddiini ya munne talina sayidi gyagwa kakati era kye ne baga nti ekinjagaza nnyo Pastor Bugembe nti ng'olaba nti Pastor Bugembe yagenda n'agamba tibannange papa yatukubiriza tukole butinga iba ne Pastor Bugembe ng'ate oli bulungi kubanga oli munnaddiini munno kituufu ekyo kati ne Pastor Kayanja babadde bazika Papa Francis bano bakola batya ekintu kino natunulidde Roma ne Vatican yabitenze ddala basajja batetenkanya ekintu ne bakikola emyaka gyadde emabega nga 12 naye kati kiruuza abakulembeze bonna n'ensi yonna abantu ne bajja n'agamba twalikoze ekintu ekirungi ng'ekyo wano kakati bw'oba oyagala omuntu okumukakasa nti ekintu kyo kirungi n'ekyomulala kiwaane nga bwe yakoze era nawulidde nga kuba pasita yabadde njagala ngenda mugattako
kati baweza babiri bokka. Mpulira nnyo abantu nga bavuma ebyabalala. Kati ekyo kiba kikyamu. Naye oli bw'owulira nga talina mutawaana n'abantu balala wadde si gy'ogwa. Olaba twagala nnyo religious tolerance. Oba okanyonyoli mu Luganda. Okugumiikiriza nti siri wa ggwanga lino naye n'eggwanga eddala ly'eddyo. Siri wa ddiini eno naye n'eno gyeki. Gyeri. Siri wa kibiina kya byabufuzi wali naye kiri kiki. Gyekiri. Kati gwe n'ogamba nti siri wa kino kati bali bafu. Kati ekyo kiba kikyamu. Aba okomeredde nnyo. Ate bwe kibituuka ddiini kisukka kubanga bw'oba oli wa Katonda lwaki abalala obalaba nga sitaani. Lwaki oba awulayawula. Nababuulirako wano katusooke tulabe Pastor Kayanja tukomewo. The Caesars, the rulers of Rome, abali bafuga Roma bakaisari, the Constantine, and others, ne bannaabwe, when they received bwe baafuna the message of the apostles, obubaka bw'abatume, that is over nearly 2,000 years, emyaka over 2,000 years ago, n'okusoba, they saw baalaba we needed to build a place. nti balina okuzimba ekifo 2,000 years later, emyaka 2,000 we'll be luvannyuma able to host leaders of the world. ekirisobola okukyaza abakulembeze b'amawanga g'ensi yonna. The people who planned abaateekateeka that place, ekifo ekyo they planned it baakiteekateeka beyond AI, nga kisusse ne AI, artificial intelligence, where it can be operating. wenaakolera. So they, within Rome, Wakati mu Roma they wennyini created a city called Vatican. baazimbawo kiwa kye bayita Vatikaani. Vatican is big. Vatikaani I nnene, don't know how many miles. simanyi mayiro mmeka. Forget about religion. Va ku ddiini, Why don't you see this? njagala olabe kino. Those people, Abantu Catholics, abo. the first Catholics, Abakatoliki they abaasooka did not spare any money. tebeerekereza They wadde did not spare nnusu, anything. tebeerekereza kintu. They went to school to study, to come and paint the building. Baagenda ne basoma okujja The architectural okusiiga buildings. ebizimbe ebyo. I realize, Nategedde sometimes you watch things, but you oluusi don't pay olaba attention to it. n'otafaayo. Every Christmas, Buli ssekukkulu, every Easter, buli Easter, every big day, buli lunaku olukulu people pray in that square, St. Peter's Square. abantu basabira mu St. Peter's Square eyo. Okitegedde? Ndetegedde. Ate si nnaku ezo zokka n'ennaku endala nyingi. Kyenabadde mbagamba luli omusajja yali kyenabadde mbagamba nti ggwe oyinza okulaba eddiini ya muno nti nkyamu naye ng'ate weewuunyisa nti kuba Katonda ffenna y'omu kati ggwe n'olaba nga ate ye oli nkyamu. Kati ne ŋŋamba edda bano abasajja bamayikanjira baasiiga ebifaananyi byo byolaba mu Sistine Chapel kale mu Roma mu Vatican bakuvaako n'okukuba akasolya kadde omwako amasinzizo ag'amaanyi nti yali ayagala yasiiga ekifaananyi kya Yesu. Kananoonya ate asiga ekifaananyi kya musajja afaanana Sitaani. Bwe yamunoonya mu Roma n'amuleeta afaanana Sitaani. Namuga nti naye wano wandeeseewoko. Naga nti nga sijjukira kuleeta. Naga nakule wandeese ng'oyagala okusiiga afaanana Yesu. Kati ate nze gweolese okusiiga nga afaanana Sitaani. Kiba kitegeeza mu maaso ga Katonda toyinza ga muntu nti alinga Sitaani. Gwe golanga Sitaani ate Katonda golabe dda nti Katonda. Kyokola nti n'ono yabuzibwabuzibwa gwe yasiiganga Katonda. Ate gwe n'ono asigenga Sitaani. Kambuza Musegwa kigambibwa nti ebyo ebifaananyi ebyo biseerebwa nnyo bya bbeeyi. Tujja bituukako obudde bwe tunatukkiriza kati Sistine Chapel bifaananyi bimayikanjire byasiiga. Bwe bagenda okulondera paapa nga conclave etudde. Esitoli tunagikola enkya ye chapel eyo yakabi. Myaka 20 n'okusoma bimu ku Pastor Kanja byabadde ayogera nti byewuunyisa bano babikola batya. Emboozi eyo mpanvu yagezaako okukola creation. Obutonde bw'ensi Katonda nga bwe yatonda ensi Adamu ne Eva ne bajja ensi nga bwe yatandika naye Ameri yanambala eggulu tukyali mu bya kkanisa era bya kusinza bya Katonda. Ku Sunday bamuyise ng'omugenyi omukulu St. Peter's Church mu Ndeebe eri yamenyebwa gye baamenya ebyolaba awo ng'okkirira. Kati Ameri yasabira mu kkanisa eno nga myaka 3 jjajjaawe bwe yamuleeta ne maama we bwe baakulira mu myaka gye 72 gye bagitandikira naye Ameri teyatandika mu 72 owolereza. So yatudde awo ng'era ng'omugenyi omukulu naba nno Nambwayo yoyo afukamidde abulidde ku ttaka ono jjajja wa Ameri ow'envi ennyingi abeera Busega. Omusumba n'agamba Nambwayo bannange omwana ono ng'alina empisa. Namubuuza oli mufumbo omubuulizi nagamba bannange nnoonya ate bampita saabanoonya omunoonya omukulu. Kale mbeebaza nnyo kuba balabye ku pulezidenti w'olugambo era bansanyukidde nnyo bannaye mbeebaza nnyo mu Ndeeba kkanisa eyo omusango badde basanyuka nti kubanga omusango baaguwangudde ogwawaabwe ekitundu ekisooka
nga bagamba nti kanisa yaabwe president ate ani yankubye ekifaananyi kino babula abakubanga bannaye ayina envi ate mugumu ate akula bulungi ate alina emyaka mingi jjajja wani Amelia Nambala omuyimbi olwedda tomanyi ono tulina Amelia omu yekka omugabi ow'ekisa ekitiiriiko nawulidde nti omuntu gwe bawangudde omusango ku ttaka eryo bamugambye alina okuzimbawo ekizimbe kituufu ekyo aliyirira ensente zonna ezagendedde mu misango naye ate naye yajulidde nowewunye ng'akyaleberako nti ettaka ly'ekkanisa ye eddoddo kati Amelia nga bakagimenya wewunye nga n'omusango tegunasolo yawaayo miliyoni 10 ezimbibwe kyokka nga zawaayo tebaddamanya nakumanya nti ate banaakola batya oba omusango gunaasingibwa ne banti baddamu gizimba wano yabawadde era mu ssanyu enewe katulabe emboozi eyo nga abantu bazina Amelia yali ayimbaza kuwaya yeetajibinku banna ensi nemutwala nga muwangudde omusango mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi mukama oyo yawolereza abanaku mukama yawolereza abatalina kibali kubanze nali ngamba nti omusango gwa kyaki guno tugenda gusinga gutya kubanga omuntu yenna najja n'amenya kyaki kitegeeza aba akola ki aba alina kyeyesiga naye mukama ono aterekulira bantu kino ekifaananyi kyonna kituleeta mu kugamba nti katonda y'omu teri waggulu ali w'amateeka ne bw'oba oyagala nnyo ssente waliwo ssente z'otadde toyinza kumenya kyaki y'abanno obe bulungi mundeeba tuli mundeeba wano kyaki yange natandika ogisabiramu nga nina emyezi 3 ne jjajja wange okitegeera kyaki yeyanguza jjajja ye Grace Namatovu era yankubira nnaisegula tewabikwata jjajja yagenda n'akaaba n'azirika ate nze ngenda okujja nzijja ku kyaki wano ate nange emmotoka yange nebakitomera neggwawo netugenda ate tunonye mwami sale bayirawe nebaza mwami bbala mu akaseera ako yanyamba nawunga ng'ate nabo abakristaayo obwesigwa babuli munze neŋŋamba bannaye tukoze tutya naye mwami bbala mbambi bwe namukubira najja ne gavumenti etuyambye ennyo bantu nebaza katonda kakati obadde mugenyi mukulu mukolo guno gubadde gukwatako ate teri kinsanyusanga ekyo nti omanyi omuntu buli lwabeera naawe akumanyiza nnyo amaaso kati eno kyaki yange emmanyi naye njewuunyera okugamba nti neera wadde tukumanyi naye gwe mugenyi mukulu waffe kinsanyudde nnyo naye neebaza katonda ekitiibwa kya mukama neneebaza nti abakristaayo bazzeemu ne bafuna essanyu lyabwe nga luli akati tebalina kye batugamba abalala tuli basanyufu nkoze ntya mutwale mu ddwaliro munaasidda mu ddwaliro nemala neŋŋamba katonda nze sigenda leero mu ddwaliro mpulira nkooye eddwaliro era omwana ono osaba mukama awone asitamutudde muki mu ddwaliro munange nenkogawo ku mikwano gyange naye omwana wange ono olaba bwe bagamba nti omuliro guluma agenda kuba akaaba nze nafuna eddagala erya buli kala bampeereza eddagala kubanga we yajja bwe namala okukola treatment gye bangambye yasooka muliweeko amazzi mukole kino byonna nembikola tekako obutto tekako sukaali tekako kino nembikola kati nenkwata ka vidiyo kange ompola nekateeka ku tiktok yange nebaza katonda naali Amerika naali Canada Amerika oliriddawa bali mukuweerezaawo ddagala Amerika bali mukuleetera ddagala twafuna eddagala nze omwana wange ono talumiddwako nti kati talumiddwako ate neebaza katonda nti ayagala nnyo katonda nti mbadde mugamba nti togenda ku kyaki nti nedda mami nze mpulira bulungi njagala genda kuki ku kyaki kyabaza katonda neneebaza n'omwana era ndeesa emitwalo gyange 5 wano ndeesa emitwalo gyange 5 ani ayinza okunyambako Ganska nie prześpiewa w Bielii i na obrębku Biblii.
Saba kumbalirako mbalirako n'ekipata. Amanyanze Mary Namwayo, Mpola Nebukede TV, Amelia Mukwano Bambi. Anange, omuntu yenna okuwangula ensi eno alina okubeerako omukono gw'amaanyi. Era omukono ogusinga ebintu byonna gubeera mukono gwa Katonda. Twekumirimu mu Katonda, Katonda yasinga buli kimu. Nsaba Mukama abanjagalire, Mukama abamalire byonna byonna ebibatawaanya. Amina. Mary, tuwano nno twebaza oba otuwa kyonna ky'otuwa tweyanza. Simu. Nsiima mpisa omuzaaliwa. Era omwana yekangedde empisa ziyonka naaba nga yakoki. Bazaala Luweero, jjajja gange nze Samuel Jeso Kalanzi era olw'ekisa kya Katonda nze muwandiisi w'ekkanisa eno eya St. Peter Mumbeera. Omusango guwedde muzaako ki? Omusango amangu ddala nga guwedde, tugenda kulaba bekikwatako batuwe pulaani tutandikirewo okuzimba kubanga ekyasaliddwa bulijjo kyetubadde tulinda. Gambo olusiza ne kkanisa y'Omundeeba gye baatuwe. Mukama nga yeebazibwe. Ozze kutegeera Dodo Viike yatumenyera ekkanisa yagikola atya. Tuli bawanguzi leero kubanga omusango twaguwangula. Olugambo Seeguya lutwalo luddiza ababukedde obategeeze. Kimuse tukitali Mukama yayogera kati. Ekyali kirala. Olugambo nga luwagiddwa Bikirara H Property Services Uganda Limited. Twabaleetedde ekipya nga kya mulembe Nakawuka Ntebe Road. Emiliyoni 30 zokka futi 5 ku 10 ne tubeera ne miliyoni 6 n'ekitundu Busunju Phase 2. Okuva leero weesiga ekizigo kyaffe la Bell Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oil ow'omuwendo n'akawowo akasufu akatasangikasangika. Samran Investment bebo kaba tunde ebintu by'amasanyalaze eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa mu maka ebiri ku mutindo gwa waggulu ate ku bbeeyi esoboka. Samran Investment basangibwa Katwe downtown mu maaso ga stage ya takisi. Jangu ku Samran Investment tojja kwejjusa. KD Max sanitary pads. It's easy to open with 100% breathability, light and comfortable to provide superior absorption for maximum comfort. For more information, call Bana Uganda mwetegeke MTN Eftuseko Sophie Nantongo live in concert Kulwakutano nga 2 May Kampala Serena Hotel shillings emitwalo 15 ebo ogula ku momo eba ku 12 VIP emitwalo 3 emeze y'abantu 8 ya miliyoni 3 nyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadala oba download momo app ofuna ticket ku sente ntono tutandike sawe mwe yakawungezi the gorgeous Sophia Nantongo nanyine dowozi the African music queen the true definition of an diva mwana muve mukusaga Serena ino kuboga erina okubipa sente ne bwogitereka tolina gyogitwala mujje tulye sente zaffe ebyana mubirete ebyana bikamba yaya bikajiko natabula kikuyita kensingo nenuka nevamu nekino nkabakata bitegekedwa tugenda mu kikade House of Oldies horo ne biwagirwa essaawa eno ng'ekutuusibwako ku Midda Language and Skills Hub tusomesa Olujamani waliwo omukisa ogw'okukolera ejjamani nga bw'osoma okumanya ebisingawo tukubire ku nnoti 769 356 778 weesabire looni okuva mu Numida era ng'osobola okufuna ssente okutuukira ddala ku bukadde bwa Uganda 10 tukubire ku nnoti 8 100 240 oba ku WhatsApp. Katonda wange lengera essomero eritendeka abasawo